Mukama yebazibwe nnyo abooluganda ndi musanyufu okubanga ngenda kugabana ekigambo kyenzije mu kigambo kya Katonda nti mwegombenga amata ag'omwoyo agataliimu bulimba kye kigambo kya Katonda. Mwegombenga amata ag'omwoyo agataliimu bulimba. Ate era nkakasa nti nkyali mu budde okugamba nti bannange mbagaliza omwaka omujja 2022 ogw'emirembe, kubanga nawulirako omuntu omu ng'agamba nti eno mu Uganda bw'olaba omuntu ng'omusinkanye omulundi ogusooka naye nga tumukulisangako ku mwaka nga te Easter tennatuuka, mukulisa omwaka. N'olwekyo nange kyekyo kyentutte. Mwegombenga amata ag'omwoyo agataliimu bulimba. Enjiri eno oba okugabana kuno nkujje mu Petero ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku lwokusatu. Kandusome. Kale muteekenga wala obubi bwonna n'obukuusa bwonna n'obunnanfuusi n'obujja n'okwogera obubi kwonna. Ng'abaana abawere abaakajja bazaalibwe mwegombenga amata ag'omwoyo agataliimu bulimba galyoke gabakuze okutuuka ku bulokovu, obanga mwalega ku Mukama waffe bwali omulungi. Mukama yeebazibwe nnyo bw'obanga walegako ku Mukama waffe bwali omulungi. Kakati batuwadde ekyokulabirako kirungi okuva mu kyawandiikibwa nti ng'abaana abawere abaakajja mu nsi mwegombenga amata. Omanyi omwana omuwere amata aba si kintu kirungi kyakumuwa, olina okugamuwa, kubanga omwana omuwere anywa mata gokka. Bw'otamuwa mata omwana akufuddeko, omwana akoozimbye. N'olwekyo amata ago geetaagisibwa. Kati ate era omwana oyo enjala ng'emulumye omwana tabisaagiramu, ayinza okukaaba n'ab'okumuliraano ne bayita poliisi nga bagamba omwana ng'akaabye ennyo. N'olwekyo Bayibuli etugamba nti ng'abaana abo abawere naffe twegombe amata amalungi agataliiko bulimba, kye kigambo kya Katonda. Bayibuli etugamba mu Timoseewo ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiriri 16 ne 17 nti buli kyawandiikibwa kiriko okulungamwa kwa Katonda ate nga kigasa okuyigiriza, okuwabula, okuluŋŋamya n'okuyamba buli mukkiriza okusobola okukola emirimu emirungi. Banne munsonyiwemu oluganda bwe luba nga oluusi lunzannyamu obuzannyo obutali bumu. Kakati ate ne Bayibuli era neyo nga netugamba mu Baluumi 15 olunyiriri olwokuna nti ebyawandiikibwa byonna ebyo ebyawandiikibwa ebyedda biriwo okutuyamba, okutusomesa era tuyigire mu kugumiikiriza okwo okuli mu byawandiikibwa ne mu kuzzaamu tulyoke tuddemu amaanyi tusobole okufuna essuubi. Kakati ekyo majjagala kukkaatiriza nti amata ago amalungi agataliimu bulimba kye kigambo kya Katonda, ate ekigambo ekyo kya Katonda ye Bayibuli. Naye era ebyawandiikibwa bingi bitubuulira obulungi obuli mu kigambo kya Katonda. Tutegedde nti laba bebi abawere twetaaga ekigambo kya Katonda okuddamu amaanyi, twetaaga okuzimba emibiri gyaffe, okuzimba amaanyi gaffe okukola emirimu emirungi. Twetaaga ekigambo kya Katonda okubeera abalamu, kubanga Bayibuli egamba Matayo essula ey'okuna n'olunyiriri olwokuna nti nno omuntu tabeerenga mulamu lwa mugaati gwokka wabula lwa buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Era Bayibuli etugamba mu Zabbuli esooka nti awereddwa omukisa oyo atatambulira mu kkubo ly'ababi naye nga essanyu lye liri mu kigambo kya Katonda era nga ku kyo kyafumiitirizaako emisana n'ekiro. Ne Yoswa mugimanyi essula esooka olunyiriri olw'omunaana ekigambo kino eky'amateeka kiremenga okuva ku mimwa gyo ennaku zonna, ne ku kyo ky'onoolowoozangako emisana n'ekiro, ekkubo lyo lyoke libeere ki? Eggolokofu. Ekyendo kyenjagala mu kigambo kya Katonda kitufuula bagezigezi, kituyamba kubanga Zabbuli 119 awo mu 97, 98, 99, 10 etugamba awamu nti amateeka ago ayi Mukama ganfuula mugezi n'okusinga abalabe bange. Kiteeberezeemu nga omulabe w'omusinga amagezi anti oba omukubisizza bbusi.
ate Bayibuli era egamba nti amateeka ago ganfuula mugezi n'okusinga abasomesa bange. Ate era ekigambo kyo kinfuula mugezi okusinga abakadde. Bagamba bukadde magezi, naye ekigambo kya Katonda kikuwa amagezi agasinga n'ag'abakadde. Kakati oluusi tutegedde obulungi bw'ekigambo, naye lwaki twesanga nga tetusoma kigambo? Lwaki twesanga nga tupapa tukisoma eddakika ntono nnyo ng'onootera okufuluma, ddakika ntono nnyo ng'ogenda mu nnimiro, ddakika ntono nnyo ng'onna gy'ogenda? Lwaki tetukimalaako budde? Ddakika ntono ng'amawulire tegannatandika. Ekigambo kya Katonda oluusi naffe appetite, ekyagala okukirya, ekyagala okuganywa amata ago amalungi, kitugwako. Kijja kitya? Olw'ebintu biri bye twasomye mu Petero ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olusooka. Kale muteekenga wala obubi bwonna n'obukuusa bwonna n'obunnanfuusi n'obujja n'okwogera obubi kwonna. Ebyo nno mu mwoyo bye bitubuza appetite. Ng'omwana okumugema kuyinza omubuza appetite, olusujjasujja olwo. Obulwadde buyinza okubuza omwana omuto n'omwetta n'omwebbeere nga atunula eri. Naye ffe bino bye bintu ebitubuza appetite. Ate byonna tubimanyi ebyo bikolwa bya mubiri: obujja, okwogera obubi, obunnanfuusi, ebyo byonna, obukuusa. Kakati ebikolwa eby'omubiri tubimanyi Bayibuli ebyogerako mu Bagalatiya 5. Naye ate tubiwangula tutya? Nga tujjudde Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu kasita atujjula, ng'ate Bayibuli etugamba tujjulenga Omwoyo Omutukuvu, tulemenga okutamiira omwenge, wabula tutamiirenga Omwoyo Omutukuvu. Kasita ojjula Omwoyo Omutukuvu ogenda kubala ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu: okwagala, emirembe, ekisa, obulungi, obugumiikiriza, obuwombeefu. Kakati bw'onooba ng'olina Omwoyo Omutukuvu akujjudde, biri bye batugambye okwewala ebitubuza appetite tebijja kutusanga. Kakati no mukwano gwange oluganda ali eyo, njagala okuzzaamu amaanyi weekwate ekigambo kya Katonda, okiyaayaanire, okyegombe. Okuyaayana ekigambo ekyo nkyagadde nnyo. Okiyaayaanire nga bbebi omuyala bw'ayinza okuyaayaanira amata amalungi. Wabula batugambye nti amata gano ag'omwoyo go tegalina bulimba. N'olwekyo yaayaana okusoma ekigambo kiri kyenjiri, Bayibuli yegiri, so si ababuulira enjiri kati nga bwe njogera, obutabo ebwo nabwo bulungi, naye tokkiriza kudda mu kifo kya kigambo kya Katonda kyennyini. Ebyo nno by'ojja okukola bw'oba ng'oyagala okukula. Bayibuli etugambye nti nno amata ago, ekigambo kya Katonda kijja kutuyamba tukule okutuuka mu bulokovu. Kakati ate ne baddamu kali ke nayogedde ku ntandikwa, bw'oba nga walegako ku bulungi bwa Mukama waffe omulungi, toyinza kulega ku bulungi bwa Mukama waffe obulungi ate n'otasoma kigambo kye, ate n'otabuulira kigambo kye. Naye njagala okukubira omulanga ali eyo ti bw'oba ng'oli eyo nga tokkirizanga Yesu Kristo ng'omulokozi wo, kino kye kiseera, kubanga toyinza kuyaayanna kigambo kya Katonda okuggyako ate ng'okkiriza Yesu. Kakati munnange, bw'oba ng'oyagala okukkiriza Yesu, oba olina okwatula n'akamwako n'okkiriza mu mutima gwo nti Yesu yatufiira ku musaalaba, yafiira ebibi byaffe, ate nti no bwe yafa Katonda n'amuzuukiza okuva mu bafu. Awo nno ogenda kuba olokose. Ate bw'olokoka yaayaanira amata amalungi agatalina bulimba ag'ekigambo. Awo nno olyoke okule mu bulokozi. Mukama abawe nnyo omukisa.